Abadde okubivulu ebyenjawulo nga wegambye Natch concert, that is Kenneth Mugabi wali ku Serena Hotel, then Lydia Jasmine side zeri ku Rosen Rhyme gye yabadde era nga wabadde abayimbi bangi nnyo muwadde mwana mulenzi Levixon kwabaddeko Levixon bangi I know badde bangi nnyo ava match ekivulu tekyatambudde bulungi wa some ups and downs olw'enkuba yabatataganyizaamu era babadde awo ku Jahaz Pia emunyonyo so embeera yabadde malidadi sana nnyo era wetwafunidde mwana Lydia Jasmine natuliyako ku nsonga z'ekivulu kye abadde yeekweka okuva yava mu ggwanga lya South Africa era nga bibadde binyibwengesebwa about show ye egenda okubeerayo omwaka ogujja ate nga oluvannyuma lwema okuvayo naye nateekawo show yayogedde ebintu bingi nnyo byinja okuba nga nkuleeterako mu maaso awo obeere ng'obitegeera so mumbu olunaku olwaleero omukulembeze w'abayimbi amanyiddwa nga Edlisa Musuuza aka Eddie Kenzo nanyini wa Big Talent era nga ono president wa federation etwala federation ekimu ku ebiina etwala abayimbi wano mu ggwanga lya Uganda kigambibwa nti asinkanye omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ne babako ensonga ezimu ze discussing about Ugandan industry, how to support it, how to raise it up era mujjukire muno corporate law eri under amendment side za wali atemu parliament nenge etteeka eriba lya kuyisibwa obviously balina okugendewa omukulembeze w'eggwanga olisaako omukono. So let's hope this is one of the road oluguudo olugendo twala ate abayimbi kuleveddako so musuubiza omuleetera leadership ya federation asobole okuba nga agisinkana okuli Shiba Kalungi okuli Anson wali luno Morgan Isaac n'abalala bangi nnyo abali ku kakiiko ako akafuga federation bagende bamitinga omukulembeze gwanga bayongere omulambululira ensonga zaabwe naye ekisinza okunyumira ku lusinsinkano eno ebadde wali ku State House Entebbe ekoti y'omukulu Eddie Kenzo besoti gyayambadde entendese kyekimu but anyways nja kwongera okuba nga nzija nyongera obakola ki obatuusaako naddala side zeeyo ebigenda mu maaso so moving on mwana mulenzi Bajjo oluvannyuma lw'okuvaayo n'amenyebwa omutima emirundi egitakka wansi wagumu n'avaayo n'akola n'emikolo era ne bamukyawa ne bamwogerako ebigambo mbu akamweno naye kamuzibwalira oggula era mbu ne ka deodorant nako kazibuzibu yavuddeyo n'akolera surprise birthday party bajje twandise surprise birthday eri mwana muwala amanyiddwa nga Doreen Nasasira ono ng'akola ku radio ekukunavana mu ggwanga lya Uganda n'amuweereza ebirabo mu program amanyiddwa nga weewuunyisa omwagalwawo through some people. Doreen ono munnange gabadde mazaalibwa ge this very week mujjukire yaliko mu saga ya Love Affair ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Jacob Omutuuze DJ Jacob Omutuuze ngenda kuleeta Jacob Omutuuze naye kansoke kwa Doreen ono ng'ayogera lwaki alowooza ye ne Bajjo tebasobola kubeera mu mukwano era yagambye Bajjo asooka afune ka deodorant yeeyiseeko akyuse nontonule mu ndabika ye but mu mpunya ye Bajjo mbw'okyuse mu mpunya yo then Doreen ajja kubeera able okukwagala. Manya abakazi bano batuditaminingira ku nsonga nnyingi omukazi atunulira engatto gy'oyaba Naga Smith onkubye swede n'atunulira essaawa yo gy'eri ku mukono then n'atunulira akaviiri k'osala wadde wanagamba Smith watusalidde akaviiri n'agamba you're one of the cutest handsome presenters between Uganda era nange njagala obbagamba one of the handsome cutest presenters male presenters between Uganda waliwo akiŋŋambye so Doreen agamba empunya yandibadde ayagala Bajjo n'ekisooka Bajjo size ye munene nnyo ekyokubiri Bajjo empunya ye si nsaamusaamu gobo katugende wa Doreen abiyogerere naye nga Bajjo we balekolera Doreen surprise. Doreen from your crush Alphonse Bajjo otyo n'asayinga signature mu kalabi nengamba ono Bajjo ezibadde nako honestly simena kyakwogera nkyali musho ani alagiridde Bajjo woli gwe kennyini waliwo omuntu gwe bayita Bina zendoza Bina bebi yandiddemu olukwe naye nja mufuna olulala kubanga ayina engeri gyanfunyafunyemu ate yakimanyi bw'aba neetaaga nina okubeerawo kati bombi nenzikira nga mmanyi bambi obabadde kireero era waliwo gwe badde naye abonemugaali waliwo akyakananyiza Bina kagende mumulaba genza okulaba
Ngaze happy birthday. Otyo. Kege eriwa. Ndaba bimuli. Ndaba what's going on. Ndaba tiwali wine. Simancha paka hapa. Nenga chiriwo. Nenga chiri kitya. Bajjo kitibita. Chawa, ekiriwa. Ndeka naawe. Otole. Bajjo bazati. Nende newunya. Bwoba kulina muntu gwe weetaaga lwaki okabira eri ku social media. Lwaki tono omuntu n'omusisinga nalogamba kijja. Tomusinkanangako? Tomusinkana ku Love Life Show nga tulina ebbino. Twakula Love Life Show. Netwogera ebyaffe. Relationship biki. Okuba kwe tunyumyangako nayo nabadde mu show. Olaba screenshots nga bazimpeereza Bajjo ali eri akamera ku Twitter. Twakwagala osimanya my childhood crush negamba bannange. Kati childhood crush negamba mu nsonga ng'ezo eza Bajjo ne Bina then ne Doreen ziga ekyagenda mu maaso but mujjukire muno buli mukazi wagenda otuuka myaka egyo egy'obukulukulu abaayo ne bakyala be banne abamwagaliza omuntu omu kati Bina baby ayagalaliza nnyo Doreen kubanga ba mikwano nnyo balina n'ekyo ku YouTube eri famous however babadde wano awakana nti I am number 2 kuba cutest presenters in Uganda. Kati nze nekkiririzaamu njagala okugamba I don't deal with such nonsense. Bi message byo byesigalize toddamu kunsiruwalirako. I am the cutest handsome male presenter mu Uganda. Gwoba olinayo omulala gw'omanya oli wa ddembe kale so wamanga tweyongeddeyo nga tuvuddewo anyways abantu bamu just mwagala kunoonya ku bannammwe entalo naye sijja kukambuwala so anyways mukulu Jacobo omutuuze ate erya ntama kyemwagalako kimu kyokka ayogera nnyo amazima so Jacobo omutuuze kyawalo allegations ezigambibwa muno Jacobo omutuuze ono alabika ye ne Doreen balinamu embeera ey'enjawulo era Jacobo omutuuze ono yavaayo dda n'akola kinatega ekibatu n'abeera ng'asabiriza ng'agamba Doreen mpaako tozaala kaana kalema so Jacobo amawulire gano egamugudde mu matu aga Bajjo okusurprisinga eyaliko muninkini we tegamuyisizza kyekimu era yavuddeyo mu busungu n'alabula omukulu Alfonso Bajjo Saalongo n'amugamba sigala mu poco joints sigala mu bivulu byo naye tekakutantala n'omulundi n'ogumu don't even think about it at any one moment at any one point at any one second nti osobola okuba mu love relationship oba mu mukwano n'omuwala amanyiddwa nga Doreen she's a very good friend of mine naye mu bantu bonna bestasobola mukkiriza ku datinga oba kwagala bagwa mu mukwano nabo yegwe mwami Alfonso Bajjo ne ngamba obusungu Jacobo bwakozesa ku Doreen nga bungi oyo obusungu bwokozesa omuntu kobeza ekibuuzo ng'ayogeza aseka naye ng'aseka magye mu lukufu so bwana Lord Mayor Jacobo omutuuze DJ Jacobo omutuuze yavuddeyo n'agamba Bajjo ojja kubeera n'engero z'Abannayuganda simanya munnamunswa simanya namunswa alya ku nswazi genda olye ku zawali b'okozesa mu bivulu but ye Doreen mutulekere eno because she's a humble lady very loving very beautiful tumwagaliza omusajja ali serious naye gwe Bajjo no one serious bo butwale so let's go in for this interview eya mwana mulenzi Jacob omutuuze ng'alabula Bajjo then bwe tugenda okukomawo ate tugenda kuba tugenda mu maaso amawulire nkyalina mangi ninayo Victor Rose ninayo amawulire gakyali mangi n'entalo nkyazi nagenda balaga n'ebifaananyi bya Kenzo nga sinkanye Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino bwe tukomawo katusokere wa Jacob then tumale tugende mu maaso